tutandikidde wano mu weekend nga basobodde okuba ate ng'etambula omukulu gwe bayita Alien Skin yasimbyeyo kitooke embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula ekivulu kino kyadde side z'ebuwambo side z'ematuga bayitawo ku YMCA ku ssomero awo ekivulu kino kyabadde kirina okubeera embeera yasobodde okuba ate ng'atabuse omukulu Alien Skin yatuukidde ng'abategesi basobola okuba nti bamuwako depots ze bakkiriziganya Alien Skin mu mboozi yadde ayogera yadde agamba balance bamu miliyoni z'essatu kati embeera nga yabadde bapromota bano balabye nga Alien Skin ayingidde kye bakoze kwe kuggalawo geeti bwe baggaddewo geeti Alien Skin n'amajeege n'eggaali ye nga bw'ogimanyi yabadde egezaako okulwana okufuluma bano bapromota kwe kutegeezaako ab'ebyobuyinza nti ate Alien Skin aganye okuyimba twamuwa ssente kati mu mbeera ey'okwekanga waliwo asikaali yabadde ku mulyango awo yabadde akutte emmundu kati ndozadde akutte ku trigger kwekuba essasi ne ligenda ku ttaka kati embeera nejja bwetyo ne basobola okuba ate nga tebyabadde byangu wadde n'akamu okulwanagana n'okwesika tebyabadde byangu awo side z'ebuwambo ku ssomero lye bayita YMCA we basobodde okuba ate nga Alien Skin olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo okubayizi lwabadde lw'amaanyi nnyo ensonga zakutte wansi ne waggulu kubanga kyabadde bwe kiti sooka owulire nga eggaali ya Alien yewera muno bujulizi waneno binaye bakola tubayina oli yakubye essasi oyo baigala mateeka kati watufiirawo ne mututta besabuza tuziina naye mututta kati mmwe wagala sente kitegedde embeera eyo yonna bwe yabadde nga babasibidde mu geti baleme okufuluma kati wano mu kufuluma omukuumaddembe asobodde okuba ate nga essasi yalikubye ku ttaka naye nga basingadde bamanyi nti likutta Alien Skin oba oli awo embeera teyabadde nnyangu ekikonde ekyabadde awo Sebo ono mugamba kikwata video buwambo bakoze ki ebyaki ajaja olani aya bas embeera basobodde okuba ate nga yabadde bwetyo Alien yamalirizanga tayimbye naddayo emakinde ku Fangoni Forest asobole okuwulira ate emisango ki gye bamuteekako tuba tukyali awo omukulu gwe bayita Balamu naye ye yayise ku mukuto ogwa Twitter akadde kano baguyita X n'asobola okuba ate nga ategeeza eggwanga bangi ne beebuuza naye waliwo ebbaala bagiyita Deluxe Lounge eri side z'Embarara awo ya mukulu chairman LC5 omukulu bamuyita Didas Tabaalo tumwesijo omukulu nenanyini bbaala eyo era ze zimu ku mabbaala ag'amaanyi mu Mbarara kati Alien Skin yabadde alina okuyimbayo ku kivulwe badde bamutegeseeyo ono Balamu yaleese embeera eno yasobodde okuba ate nga alaga nti abakulu ba Deluxe Lounge be baagala okuba ate nga balopya Alien Skin yagala abaliyirire miliyoni 2.5 nasoose kulowooza nti miliyoni 2.5 nezadde miliyoni 2.5 nga muwadde ennaku 14 zokka asobole okuba ate nga azisasula
oyinza okwebuuza biki bayonoonye tetunnamanya kituufu ab'ebbala tebannavaayo kukola press conference tutegeeza naye nga ko mu kiwandiiko kye basobodde okuba tebateeka mu mawulire balaga nti beetaaga miliyoni 2.5 abamu ne bagamba nti oba Balamu ne Alien Skin balina akabadi akokomyawo okokudda basobole okuba ate nga baboogerako mu nsonga ezo naye nga bwe kiri Alien Skin ebbala ya Deluxe yo yasobodde okuba ate ng'emuteekako ekiwandiiko baagala miliyoni 2.5 olw'okuba nti yaganye okuyimbayo ku Kivulu nga 28 Okitoba yabadde olina okubaayo kati ensonga zeezo ku mukulu oyo gwe bayita Alien Skin Alien Skin si kyekino Ekivulu kyasokedde ddala okuyiwa enkwacho ya Bitex yagiyiwa yali mu ssente nga mmeka waliwo Ekivulu ekyali saidi z'Emubende Kasambya Masindi eyo Alien Skin era yasobola okuba ate nga teyayimba oba bikyali mu kooti oba bikyali ku poliisi simanyi naye nga Bitex yadda mu kolima enkwacho yo yasobola okuba ate nga akkiriza nti Alien Skin ye yalema kati ensonga bwe ziri ennaku zino abadde akyagugugula ne bannaffe abannoopu olw'ensonga nti yavaayo n'ategeeza nti ayagala kukola ekibiina kye bayita FUPO kye bayita Fangoni Unity Platform oba oliawo kati embeera yakusika mugwa Alien Skin n'abawagizi ab'enjawulo ndaba abasinga abalenzi be bamuvuddeko abadde basinga okumutambulirako oba oliawo kati embeera bweri okuvaako ewa Alien Skin mu nsonga zonna nga weesobodde okuba ate ng'azikola mu wiikendi ye katulinze poliisi oba n'atuwa lipooti ku by'ebuwambo ku ssomero lya YMCA gye basobodde okuba ate nga bagezezaako mukubira amasasi ne ku nsonga z'embala ku Deluxe Lounge oba bayonoonye bintu tetunnamanya kituufu kati ensonga bwe ziri katulinde omukulu Balamu naye ebintu bya Balamu olw'olumu bwe biba bizze tuteekayo amaaso abiri tulabe kubanga